Ku ssaawa emu ey'okumakya bakalidinaali bano batandise okuyingira mu woteeri eya Sancte Malte mu Vatican okusobola okwetegekera emissa ku ssaawa 4. Oluvannyuma bano bakuŋŋaanidde mu Eklezia ya St. Peter's Basilica mu missa ekulembeddwamu kalidinaali Giovanni Battista Re. In this basilica, ono asabye banne 133 abagenda okwenyigira mukulonda Paapa omugya okulaba nga balonda oyo agenda okutumbula enkolagana ey'awamu mu Eklezia okugirung'amya obulungi okusobola okweŋŋanga ebikyasoomooza Eklezia. Let us pray that God grant the Church the Pope who will best know how to wake up the consciences of all and the moral and spiritual energies needed for today's society. Okusinziira ku Kalidinaali wadde nga tagenda kuba omu ku bagenda okulonda olw'ensonga nti alina emyaka 91, asabye banne baleme kwesigama ku nsonga za kweyagaliza wabula batunuulire ezo ezigenda okubagatta ng'Abakatoliki. A human act for which one has to let go of every personal consideration and have in one's mind and heart only the God of Jesus Christ and the good of the Church and of humanity. Olusirika luno olutandise olwaleero lulimu bakalidinaali 252 wabula 133 bokka be balina okulonda kuba be batasussa myaka 80. Ku bakalidinaali bano Bulaaya oba Europe erina 53, North America bali 16, Central America 4, South America 17, Africa 18, Asia 23, Oceania 4 nga bano bakola omugatte gw'abakalidinaali 135 wabula ababiri ng'omu ava mu ggwanga lya Kenya bategeezezza nga bwe bataasobodde kugenda Vatikani. Bakalidinaali bonna 252 abasinga obuto ye Miyakola Bichok ng'ava mu ggwanga li Ukraine alina emyaka 45. My dream was to be a priest. That's it. I fulfilled this plan. I was the happiest man in the world. Ate nga abasinga obukulu ye Angela Asaibi nga wa myaka 99. Mi causa una certa confusione. Buli kalidinaali alonda oyo gw'ayagala so nga ataasobola n'okweronda bwe kuba nga kwe kusiima kwe ate omukosefukosefu akkirizibwa okulondera mu kisenge kye ekyamuweereddwa. Webuzibidde olwaleero ng'abayambi b'abakalidinaali bano bonna bagenda okwetaba mukulonda Paapa bafulumiziddwa Eklezia ya Sistine olusirika olumanyiddwa nga conclave ne lutandika. Kati abantu bali bulindaala ng'amaaso nga bali ku mudumu ogwawanikiddwa edda waggulu ku Eklezia ya Sistine okulaba mukaki ogufuluma ng'omuddugavu gulaga nti bakyali mu kabbinkano ate gw'omweru gulaga nti Paapa omugya aba afuniddwa.